Ssenyinyi avuddeyo n'ayanukula ku bigambo ebibadde bitambuzibwa nga kigambibwa nti oba olyawo naye alemberembye oba asemberedde okwegatta ku Gen.Muhoozi Kanyerugaba. Ebigambo bino mpuliriza byayogerwa omukulu amanyiddwa nga Barugahare Baramu n'agamba nti kebamaliriza Honorable Jimmy ne Kazibwe Bashir Mbazira bali mu nteekateeka ezitwala Joel Ssenyinyi ne Honorable Namayanja. Mukwano gwange avuddeyo n'ayanukula ebigambo bino mu ngeri y'emu avuddeyo n'annyonnyola ne ku kya Honorable Jimmy Lwanga eyeegasse ku mukulu Muhoozi Kanyerugaba. Ebigambo mbikuleetedde nga wabyogedde ye Joel Ssenyinyi, mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform. Nzikiriza Munnayuganda, nsooke nkwanirizeeko osiibyeyo otya mwenna okusinziira mu bitundu by'ensi gye musinzira okuba nga mugoberera omukutu guno. Eno ye DPTV Uganda, and of course mbeera Sajime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebigambo eby'enjawulo. Mukwano gwange njagala tutambule ffenna. Njagala kutegeezaako nti tutambula ne Haji Abdul Ngabo ng'ono mulombi wa dduwa. Munoonyeeko mukwano gwange osobole okuba ng'ate ofuna emirembe mu mutima gwo nga wejjako amajini ebyonkoola n'ebiringa ebyo ye Haji Abdul Ngabo. Mu ngeri y'emu tutambula ne Al-Hila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba. Mukwano gwange banoonyeeko aba Al-Hila akalango we kali mu maaso awo oggyemu ennamba z'essimu. Munzikirize mikwano gyange mbeeko ebigambo by'ensoosa then twolekere emboozi y'omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyinyi avuddeyo nga mukaawu ku bigambo ebimwogerwako. Munzikirize oba olyawo tusooke wano then nzije tweyongereyo. Eggwanga gye buvuddeko lyafiirwa omusuubuzi ow'amaanyi omwami amanyiddwa nga Apollo oba owa Amponye Company. Omwami ono yafiira mu kabenje ka mmotoka. Yes, wabula amawulire ge twongera agagenda mu maaso gagamba nti gavumenti ne poliisi bamaze dda okuba nga bakwata omuvuzi eyali amuvuga oba driver we. Driver eyali amuvuga kigambibwa nti yavugisa ekimama yali mundi kwagamba yali avuga ndiima ekyamuviirako okuleeta akabenje akaviirako boosi we okwabulira obulamu. Ampuliriza, abantu bangi bakubaganyiza ebirowoozo ku kino ekintu ne bagamba nti lwaki tebatunuulidde abapaakinga emmotoka ku kkubo ne bekikwatako okulaba ng'ebimotoka tebipaakinga ku kkubo dhani okukwata omusajja already eyasimattuka n'ebiwundu. Lwaki bali omusajja avugidde boosi w'ebbanga ekyo bwe kyatuusewo lwaki tebanenya abavunaanyizibwa ku kujja ebimotoka munnange mu kkubo? Nayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Al-Hila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Al-Hila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku nnamba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku nnamba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Al-Hila Holdings Uganda Limited have it all. Mu ngeri y'emu ago ge gali sayidi zeeyo. Olunaku olwaleero oba enkya ya leero Anita Amongi nga ye Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda avuddeyo n'ayita olukiiko mbonnambiro luno nga lutuuliddwamu abantu ab'enjawulo
mubaddemu abakola ku by'enguudo n'abakulu abalala ab'enjawulo. Olukuŋŋaana luno ako ka clip kogenda maaso n'okuba ng'olaba lugendereddwamu okwebuuza butya bwe bagenda okumalawo obubenje ku makubo. Ampuliriza, omwezi guno twakagutambulako ennaku z'omwezi ziri 13, ne mu nnaku z'omwezi 13 tufiiriddwa abantu abasoba mu 200 ku nguudo ez'enjawulo. Mu nnaku 13 abantu abasoba 200 bavudde mu bulamu bw'ensi eno lwa nguudo n'ebimotoka ebisimba oba ebipaakinga ku makubo. Kale nno sipiika wa paalamenti Anita Among olunaku olwaleero ebisingako awo nja kuba nga mbikuwa munnayuganda. Mu ngeri y'emu njagala kuba nga nkwongerako wano amawano mu Uganda tegagenda kuggwamu. Dwaki? Njagala kutegeezako munnayuganda wenna nti najjano nekugamba nti Uganda Cranes oba tiimu y'eggwanga ey'abasajja yavaayo negenda maaso n'okuba nga bintu bya Uganda nga bw'ono agamba nti no Uganda tuyina ewaka ye Uganda. Bwe tuba n'ewaka nga ye Uganda tukyaza emipiira mu Uganda. Kakati ffe twakwata tiimu y'eggwanga twali tusamba Sekafa ne tugitwala Egypt. Oba okitegeera kati ne tubeera nga tiimu yonna egenda okusamba Uganda, home ground ya Uganda ye Egypt, home ground ya Uganda ye Egypt. Kitegeeza nga tiimu bw'eba evudde Kenya erina genda Misiri kukyalira Uganda, Egypt kukyalira Uganda, ate Uganda ng'eva Misiri n'egenda Kenya. Kakati kino kyazzeemu ne kyapeninga ku tiimu y'abakyala ey'omuzannyo gw'omupiira eya She Cranes. Yasambidde omupiira e Rwanda. Ekisinga okubeera fane yasambidde omupiira e Rwanda nga tiimu ya Uganda yesolooza ekisawo kiri bwe kiti oba kyabadde bwe kiti nti ffe home ground Uganda Rwanda, kati twakyazizza Rwanda mu kisaawe e Rwanda nga Uganda esolooza omulyango olunaku olw'eggulo. Kakati tugenda kuddamu tukyalire Rwanda mu kisaawe e Rwanda. Oba okitegedde eyo ye Uganda munnayuganda munnange gwe wenna ajja ngoberera. Njagadde n'ekyo tukiyitemu tukimanye era tukitegeere nti n'eggwanga Uganda terina bisaawe, eggwanga terina kisaawe, naye nga tuyina omukulembeze oba gavumenti emaze mu buyinza emyaka gigenda 40, tuli mu 38 ndowooza gigenda mu 4, eggwanga teririna kisaawe mwe likyaliza mipiira. What a shame. Era omusajja nava naga oba omunnange ne kuvaako wana commenting naga munnange abasajja bakoledde eggwanga mwe temulaba enguudo mwe ziri mu Kampala we bagamba juzi bwe bateekayo bannayuganda mulage enguudo embi abaana balaga enguudo niyo olina kugaa abasajja bakoze n'ekisaawe kimu bwe kiti ekisobola tiimu y'eggwanga mwesobola okwetaayiza Rwanda akasaka tinninya bwe kati kayina ebisaawe bina ebiri ku international level. No bino tebinyuma. Kale njagala naawe onveewo tugende mu mboozi y'omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyinyi. Ebigambo bibadde bingi ku social media ne ku mikutu gyabo abakulu abatembeeta ensonga za Muhoozi Kayinyeerugaba ate nno gyawunye kubanga kooti y'ensi yonna nababuulidde olunaku olwajjo nti yabataddeko agasango ago ge bazze bakola. Kakati nga bano bakulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Balamu baavaayo ne bategeeza nti bali kale bwerebwe k'okukutula omwami amanyiddwa nga Joel Ssenyinyi okulaba nga bamutwala mu MK movement oba mu Muhoozi project. Kinajjukirwa nti bano beesomye okulaba nga batwala buli ali mu kibiina kya NUP. Kakati ne gye buvuddeko awo omukulu ono Ssebo Muhoozi yavaayo n'agamba nti kabobi kaji naye eyo mugyesomere tugende wa Joel Ssenyinyi nga bwe mukalaba awo katugendere ddala mu byaffe. Kakati
Joel Ssenyinyi yavuddeyo n'akangula ku ddoboozi era Joel Ssenyinyi avuddeyo n'ayogera ebigambo bino byenjagadde ennyo. Agambye bannange newankubadde aba NUP tuyinza okubeera nga tuli cheap, tuyinza okubeera nga tuli balayisi naye tuli babbeeyi olw'ensonga nti bannayuganda batwagala. Kiki ekisinga okukwagala? Sente mmeka zonoonya mu nsi? N'agamba Muhoozi yatuyita mbusimanya tutwale akola ngaani yaani? N'agamba nti juzi namulaba ng'avuddeyo mbw'alambula ebinnya mu Kampala abirambula ngaani? Ayina position ki? N'agamba nti muleme kutuugulaza, temugenda kutujja ku mulamwa, ffe twalondebwa bantu batusapootinga, tetugenda kubanga tubalyamu enkwe. Joel Ssenyinyi ayongedde okukalambira n'okukakasa nti ye okugenda mwemuke waakiri awummula ebyobufuzi n'abita, naye amanyi nti Kyagulanyi yamuyiirawo omubiri, yamuteerawo omubiri. Kyagulanyi ayina vision ezitambuza eggwanga, alumirirwa munnayuganda n'agamba kubanga bano bo mubamanyi basi bosi. Joel Ssenyinyi takomyawo, ayongeddeko n'agenda maaso n'okubanga ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Jimmy Lwanga. Jimmy Lwanga yavuddeyo naye n'akawaŋŋamula ate neekangabiriza n'ayogera nti nze ekyatutewa Gen.Muhoozi kwe kubeera nga njagala kusakira bantu bange. Joel Ssenyinyi abuuzizza nti okuggyako nga muntu kwewugulaza na kwebuza magezi, Muhoozi Kayinyeerugaba mutabani wa Museveni agenda kuwa ki naye nga talina kyali mu ggwanga, talina kifo magye, talina kyali, wagenze kusakayo kyewuwe. N'agamba abantu nga bano Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu mukama wange yatugamba nti tujja balabiranga ku bikolwa byabwe batandise okweyoleka. N'agamba era bagenda kuteekawo okulaba nga bamusinkana oba bamuyita bamubuuze. Jjukira ne NUP ina disciplinary committee. Kakati oba bagenda muyita bamuse mu disciplinary committee, wabula agambye bagenda kwogera naye okumubuuza wali ogenda kusakira ani era gye wali ogenze kusaka wagenda kusaka kwani, ekibiina wakitegeezaako. Era nga njagala kutegeeza Jimmy Lwanga ab'esayidi zeyo nakutusako amawulire ne nkugamba nti baagala namulya bunyama gyakiikirira. Kakati Joel Ssenyinyi ayongedde okuyiwa kamulali mu bw'avuddeyo n'agamba nti abo Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yatugamba buli muntu mumujajingirenga ku bikolwa bye, mujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Tukyatambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba. Mu ngeri emu teweerabira Aji Abudu Ngabo, munoonyeeko ku namba y'essimu gy'olabaawo mukwano gwange kumpi ne Kurani eryawo, munoonyeeko Aji Abudu Ngabo. Mu ngeri emu tutambula ne bannaffe bangi abatugoberera mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, era nga njagala kwongera okuba nga mbajjukiza Kauka Derrick Investments nabo mubanoonyeeko. Bano bo bakuguka mukola buyinja obudizayininga ennyumba, obuyinja obudizayininga ennyumba n'okuddaabiriza. Kale no mukwano gwange banoonyeeko ng'oyagala obwo obuyinja obulungi ate tebabuseera. Njagala tweyongereyo munnayuganda. Kakati ensonga zonna nga zitambula zigenda mu maaso, waliwo trick Honorable Joel Ssenyinyi gy'atubuusizza. Atugambye nti twegendereze nnyo oluusi ebintu ebiba bitambula. Omuntu akwata ejjinja n'alikasuka mu kisaka awulire ki ekigenda okuvaayo. N'agamba nti kati bano babuguma, bano nye bakwata Kyagulanyi ye yabalema. Kati bagamba oba tunyenyeeko ku ba Joel Ssenyinyi wano oba tubanyenyemu tulabe. Bagenda okulaba waliwo gwe banyenyeza nga si munywevu, oyo nga basigula. Beba ab'emyoyo emitono abajja mu sitwaga eno nga banoonya kulya, neffe twajja nga tulina bye tusuubira.
ekisooka ebintu bino twasuubira nti no bigenda kubeera byangu, twabisuubira nti bigenda kukaluba, tugenda kubeera mu kusoomoozebwa. Kati abo abajja nga basuubuzi ba byabufuzi abo bagenda kubatwala. Joel Ssenyinyi ne Kyagulanyi Ssentamu tewali kye mutugamba, ife tuli bagumu, twayitibwa bannayuganda, be batuwagira, be batusapootinga, byensonga lwaki tuli kye tuli tetujja bayiwa. Bigambo bya Joel Ssenyinyi mukwano gwange byavuddeyo nabyo, era nga njagala kutegeezaako nti amazima gali nti abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okunyenyezebwamu, ne waliwo be banyeenya nga bakaluba waliwo be banyeenya nga myerama nnyo, ne bagamba owaaye oyo alabika si mwangu ye tumute, tumwesonyiwe, tumulabe bulabi. Ye Joel Ssenyinyi. Njagala kubateera ano mikwano gyange, nsaba Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love. Bannayuganda, kanakaama kammwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuweesa ekitiibwa, kambanjuli abakawuka Derrick Investments bano nga bakafulu mu kukola amayinja aga designing ennyumba. Oyagala enju yerabike nga yaba minisita, erabike nga aba designers abavudde e Bulaaya, kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step, tojja kwejjusa. Jjukira be bakawuka Derrick Investments.